Kale ku cruise exclusive kwoli Allen Cruise gemanya Mr Handsome wali nnyo kubeera nga tutwekomirako webale nnyo kubeera nga subscribe nga kyekisinga obukulu ategeeza munno yonna gyali anti Allen Cruise yadda no cruise exclusive era ekintu akivugira ddala mwana wa maama nga bwe kiri okubanga ate kivugibwa mwebale nnyo kubanga ate mutwekomirako shani photography kwali bulungi nnyo nabagambye ono omuvubuka yayina drone wane Kampala yazituusa yazisuubuza ate naye yeekwatira so mwabe mikolo mumweyune bulungi nnyo enamba ngenda kuba njibasomera mu maaso awo kale kushare vyona ku rairo anina mwana muwala banji nnyo bendese kusheno nga bangamba Allen Cruise ekyo kyatusala ekyo tetuna kye twafunamu byatusalira ddala babawala bali bwe bati bawala bali bwe bati naye ate munnange mubaamuko n'abawala abalungi mubaamuko n'abawala abayina ku mitima namwe abakoledde mu biyumba ebirungi amusobola okujja ne mbanga ate mu witness nga ne mutunyumiza ku successful stories amwe mu ngeri ey'enjawulo tuli ku Papa Sports and of course we tusinzidde omwami Derek mutumiddeko nnyo wonna waali ensonga zikwasaganya bulungi nnyo wani wa Papa Misa Kisemakula opposite Land Star oba otuuse bulungi nnyo Papa Sport kale mwana muwala agenda kuba tubuuzaako n'oluvannyuma tunyuwulire nga bulijjo emboozi zammwe naye kyekyamutuukako n'oluvannyuma yabivuunuka ate n'okubanga ate asobola okubanga atafuna ekiyumba ekirungi yasookera wa mu nsi ki n'oluvannyuma nadda mu nsi ki kati ali Kampala kale awo tugenda okubanga tutandikira bagisa cruise exclusive kale sooka otubuuzeeko awo obuuze n'emikwano gyo egikyaliyo ku kyeyo n'oluvannyuma tutandikira awo ogamba otya Allen Cruise ndi bulungi ogamba oti ndi bulungi no ali mabega wa kamera nkubuuzaako webale kuweereza n'emikwano gyange gyonna egiri eyo nagyo ngitumirako amanya bakuyita nze Nalugemwa Bushra Nalugemwa beddira ki neddira mutima abantima namukwano gwange babita Nalugemwa Fiona yadda Masaka yalima nga nange obulamu bugamba ki obulamu si bubi mpozi obubo mutambuza mutya obulamu nga mukomyewo kiba kitya buzibu ki bw'osinga okufuna nga wakakomawo wano obulamu tebuba buzibu kandi wotuuka olina okwekwekamuko lwaki bawekweka anti obeera abantu amu kasaba tegera nti otuuse oluusi baba bamanyoze ne ssente nnyingi kisawo kya ssente nnyingi kati nga gwe tonakwetereeza nakumanya oyimiridde otya kwejjukira oba okola nga ssente oluusi baba musindika tomanya meka oyinawo kwesootinga olaba oyinawo mmeka bagamba kaddata kabakaabya nga mwakakomawo era bwekiri struggle etuuba kaddata kabbeeyi nyaaka e Uganda si kabbeeyi nnyo kisinziira oyimiridde otya bw'oba kiringa ogamba kasita odda n'omanyira embeera yaawo osobola omalako n'eddata era kisinziira ensawo eryeta osobola osasula omwezi ssente z'olina ze zikweyimirirawo kyoyetaaga wagenda ddi ekyasooka oba ekyokubiri wakagenda emirundi ebiri wasookerawo nasookera Oman wasokera Oman kyali kitasooka otunyumize ku ky'Oman era Oman oyita wagenda otya batugamba Uganda tebatwala Oman go wagenda otya Oman nayita Kenya nageza ku airport za wano nezinnemesa okugenda ticket 3 nezifa ne nguzafa omukazi wa Oman yanyamako nanfunya ticket eyoko eyasembayo nezadira yenzi yazeteekamu ku ssente zange then oyita ogende Kenya olinyanyonyera oba walinya bus dalinya bus nenya taxi ekuina wekutuusa wali babeera nga abakukusa nti kati ofuna ka boda ne kabako kakuyisa ku boda then bus ogifuna ngomaze kusala boda ya gundi Kenya ne Uganda so oyingira Kenya waliwo abantu awo woyitanga abasirikale babeera balina engeri bakuyisaamu nga bossi wangu kati ng'olina kunywera kyova bagamba nnyo abaana nti topaakinga nnyo bintu bingi bigenda kusuula mu trouble olina kugeragera n'obuntu nga butono buli otwala ebintu ebingi bakwekengera nti oyinza okugenda ku airport ogenda ku kyeyo so awo oyitawo olinya baasi otuuka e Kenya otuukira wani nga nnyonyi mpisewo wonna natuukira era mu madamu oyinyini gwe natuukirako yannaniriza bulungi kandi ntuka ng'omanya omuntu yakatuuka oba okooye era okutandika tekwali kubi netutuula netuteesa ssente entuufu zalina okumpa
naye mu kutuula ogenze na company ogenze bibyo ngenze oyita mikwano nti bakuwadde kiddiru kiri bwe kiti nti ogenda kukola kati netula n'omukazi n'angamba ngenda kuwa ssente bweziti nti wano muza Uganda zijiba emitwalo 63 kati ngola ssente ntono nenga dugatowa kyakolo kisingako asigala e Uganda bana asigala akola kisingako asinga ali e Uganda nga takwa 63 biro ni 2 emekolo 217 kati omukyalo oyo tiyali mubi kusinziira kuneeyisaayo naye nga strict janteekako yabbaawe n'omwana we kati nga ng'engoye zenna okwamba nga n'ebikanze nna naye nga face esigala naye nga nina okuba making sure nti nyambala ebimbika naye time yatuuka omukazi omusare yasooka nangamba tagenda kumpa ssente nanga ssente ezo yanteekamu eza tiketi ne mugamba ate byagira ku bye twateesa tekiri mu ndagaano nangamba nakuteekamu ssente nnyingi gateko ne visa so kyenkwetaaza kwe kukola konza oke fine nja kukola omwezi ogumu n'ogufiirwa ogwo nengufiirwa kati ogwokubiri yansasula naye nga omanyi nti wakatandika ofuna challenges nyingi nafuna challenges nyingi ddala ku side y'omusajja omukazi teyena buzibu kuba omukazi yalinga afeeding omusajja nti yayitakola ng'abeera we waka kati challenge najifuna ku musajja nga nabawulirako nti bakwana nnyo abakozi kati nga nze mwewala nnyo nga simbeera kumpi naye ng'omusajja oyo akozesa bukambwe alina we yatuuka ng'ayagala ku kyokwagala nze oba nti kukwana ne muga nedda naye nga nze mulaga nti najja kukola omulimu ogwanta gugukujja okukola nakunsasula so kati nga bwemba nkola ekinjukira tomanya ennyumba y'omulabu oyinza okwangera mu kamera so olina okubeera careful nnyo buli kimu ky'oba okola so omusajja yafuuka nnyo kizibu nnyo ku paati yange awo nga sisobola kukola sisobola kufokasinga nga ne waba akuyiseeko anenge gyagala azannyemu naawe nga tobyagala nkitegeera so akunyonyogera nnyo kati ng'ajja ng'abeera ng'alinga alina ebimukubye ku mutwe omanyi banyonyi balina ebintu byebateranga okunywanywanywa byonna byeyasikanga ebweru mu kabalaza awo najja munda n'avanga zolo kati nga mpa obuzibu n'omwana waka nga mpa obuzibu naye nga nina kuguma kubanga mmanyi n'akajja sinaweza mwaka kajja omusajja ayagala kukwana omwana ye akolaki kati omwana omanyi abaana bo bakulaba nagamba oli wa shagala just oli shagala oli mukozi tukusasula ono wa myaka 8 akugamba ekyo nga takubiza kutuula mu ntebe bw'ofumba emmere oba tajjagadde agikuyiira omwana ogikasukira ya bwa tajjagadde agikasukira so naye nga nti omwana oyo awuliranga nnyo mu maama we nga bw'omugaa ti ngenda gamba maama we akyusaamuko naye nga just minute omanyi bali bakyukira ku ssaawa naga kale ngenda kulya emmere kati oluusi ono omutekera ku makya omutekera ozuka ssaawa 10 weba kaleeti nonyo ozuka ssaawa 10 omutegeke agenda akole ki agende ku ssomero kati ng'obuzibu bwanzira nga kumuzukusa ku makya omuzukusa n'akulaga nti ayagala zuukuka ate nga maama akugamba njagala ngenda okukeera okuva mu buliri bwange omwana yagenze ku ssomero naye ng'ozuuka n'omutegekera n'omusiikira chips oba n'agamba nugats ebintu ng'ebyo byagenda okutwala ye n'akulaga nti akyali mbuliri yeebase kati nga bw'omuyita emirundi nga 10 okuvaayo bw'amiisinga bbaasi gw'omukozi gwe kagwamu naye ng'omanyira omujagujagu omwana olina omuyisaamu empi omuyisaamu empi ne mugamba otavaawo ngenda kuyitira maamawo omwana nakkiriza n'avaayo mbuliri ne tugenda kati nga byambirigo omwana tuka ekiseera n'abanga alinga mmanyidde mu mpolampola ng'omanyi abawana b'abawalabu naye nga still kali kasigalawo nti gwe oli mukozi tosobola kukola mukwano friendship tosobola kubeerawo nga bwento bwe nkikwalaganya naye nga omukazi oyo yatuka ekiseera nga yaramanzaani ng'omwana tebakyasoma nga nkwata nantwale wa maama we mu nnyumba ey'okubiri eri wali emirimu waliwo omukozi owokubiri yaliyo nga yali muswayiri ng'omanyi bana Kenya kale baalimu oluna Kenya kubanga bali si bawalabu ddala complete nti muwalabu bali nga boogera n'oluswayiri
olwa French omanyi olwa French olwo naye nga bo bennyini nga bwo babuuza befulanga takumanyi tebafa ku kintu kiyitibwa mukozi otuuka wali jjamu engoye zobaddemu ambala uniform babala ebifi by'enkoko babala ebifi by'ennyama abantu ku byokulya balya buli kimu bakibala nga lwaki olwo bakibala omukozi tabba bamanyi maybe tuyinza okubibba ndowooza tubiteeka omanyi ffe twabbanga noteeka mu uniform yo n'okuba eno omunda ekifo ekyo nawe engeri okizinga okirapinga mu buntu tubuli awo bulinga bubbaga tubuyita bu zip bag nga mwoteeka ati wamosiikako olusi n'ogamba kanzibewo kimu omanyi munaabala bwala bwaba time etuseyinga yakulya omukozi takujjukira akujjukira nga amaze kulya n'asooka agamba musokedde mmere nti kati wabanga waliwo family atannalya agamba togenda kulya ng'oli tannalya ebyaddala enkoko mugikubamuko mu gundi wano biri byeri byakwefaako bw'otabba nkoko oba bw'otabba mmere yonna jjuka bw'oba gwafumbye nze yinza yali afumba bw'oba gwafumbye makinga sure nti emmere yo at least otoolako n'ogiteeka ebbali oba n'ogitoola mu kisenge kyo gy'ojja okuliira nga bo bali mu kulya ate nga tebaagala balye olina kubabeera kumpi waba ayagala amazzi gamuweereza genda mu firijo gimuweereza tolya ye bw'alya gwe bw'olyawo okumpi bw'omira alya bw'omira bwe kiri so omuwalabu bwatyo kati w'omwomani bwatyo wampisa naye kati natuka ekiseera ne mugamba sikyasobola kukola mirimu gyeri nga mingi omusajja ye yakumala n'akuvaako awo kyantaasaako kubanga eri saabirangayo nga wenzijja eno tuvayo kawungeezi madamu wava ku mulimu ajja natupikinga eno naye nga madamu saaza kukola oluusi nga ŋŋamba omwana bwe nafuna challenges ng'omwana ono asoma jjukira bw'aba asoma mba nosigale naye ng'omusajja oyo yayagalako n'okunkwatako by the way kuba y'ensonga emu eyanzijayo kati omusajja n'abikyusakyusaawo mpolampola awo nga obimanyi yansanga ngenda maze okufumba lunch ntegese buli kimu neŋŋenda mu kunaaba manyi bagamba omwana bagamba toggalawo olugiro in case omwana wange nga azze nze mulumu naswangamu n'omwana wa wakaawo naye nga twawula ebitanda naye nga bathroom buli kimu kiri mu moyo room kati omusajja alina engeri gyeyasoba kubanga teyaliwo ewaka ng'alaga agenze kukola mbu afunye omulimu agenze kukola kumbe just abaza najja nansoobera ngaagala kunkwata yansanga ndi mu ttawulo ng'omanyi tuwaliwo omuntu waliwo ne rumu ogiga just nitogaddewo naki na kakufulu just ozizzaawo oluggi ngenda okunaaba mbaza bunyu ngenda kukyusa tekemu abaya yange ngende nkole ki nkebere emmere ndaba eri etya okitegeera kimu kiri okke omwana agenda ava kusomera jje omusajja yajja yango omanyi okubwatukira n'akugwako obugwe bw'ati n'akwenywezamu bw'ati kati ne tulwanagana awo kati nga byampaka njuka omukazi gwe tolina omugamba leka tukole bya bulungi ate bya bulungi ng'osobola okukkiriza nga naawe okimanyi nti ennyumba y'omuwalabu of course ebeeramu ogwa gw'osuubira nti yinza okuba erimu ki cameras ayinza okubikyusa n'agamba nti guwakwanyani omusajja ate nga bwe kukomekero kyakyukira nze nti nze yayageza kukwana omuki omusajja omuwona otya muwona ntya muwona ng'omwana oyo azze njuka omwana oyo bw'ajja n'ensawo akuba oluggi lwe lwabweru ku mulyango lukula sawundi ng'oyingira kati yajja buzina nga mukowu n'akasuka engato kasowulira ebikoonagana omanya omwana akomyewo kati kye kyantaasa omwana bwe yayinga omusajja n'adduka mu luumu ne yeefula nga badde yeebase kati omwana n'atuuka nga ajja engoye yeeyamba lumu ku lumu nga akasuka gyeyagala olonda nnonde kati ng'omwana agamba nti kati nzinyala kunaaba biki kati taateekwe kuvaayo omwana n'abuuza taata wakomyewo nti kajuka bali abazadde beeri bawuliza nnyo mu baana baabwe omwana n'waba alimba ekintu just amutwa akkiriza bukkiriza nti kyayogera kyekituufu ng'omukozi tolinaawo bwogerero nga tubeerawo ng'omwana ng'omusajja asukka nga agamba omwana amukoze ekyamusuubizza kati ng'omusajja addamu ng'ambaza enkeera mwana kola omwana yali Friday nga tebasoma yali Friday nga tebagenda kusoma bakoma lwakuna omukazi olusa aba mu lumu nga yeebase alwawo nnyo zukuka nga bamukazi nga agenda okuyongoosa amadinisa ng'omanyi owalampa omusajja tajanga atalingiza mu dressi yange bw'ati alabe alengere eddala bw'akula
oli mukulongosa madinisa waggulu olina okuwalampa bwoti waliwo amadaala g'olinnya kati tewaliwo madaala kati nga nze olina kubiyiya buyiiya ng'omuntu yenna nti ng'oli komando walampe waggulu ogenda ogalongoosa kati ng'omusajja n'ajja n'alingiza mu kulingiza ne mubuuza okola ki nothing mbadde nina kyennoonya I was looking for something ne mubuuza kyonoonya kiri wano eno muwala we n'amusanga n'amubuuza akola ki nga bwogera mu Luswayiri kati ng'olwa French naye siriwulira nnyo nga sisula bitegeera nnyo naye nga bwe mba ntaddeko concentration nsobola okumanya kiki kye baba boogerako musajja nne n'akomaawo kati lumu bwe byanjookera wano omwana nga ngamba yagalina ku supermarket eyo ayagagula ice cream mufuluma wabweru it was my first time okutambulako nze n'omwana tugambe nga oli free naye nga ngenda nga waliwo omusajja abavuga emmotoka ng'ayimirira yeekiika twekiikamu bw'ati nga takwana ng'akwana andi mwalabu musajja mukulu ng'akwana kati ng'omanyi nga matono omusajja omulabu kiki nga neesibako nnyo kati ng'olwo nendiwona kati omukazi naddamu n'abako byakebera waka nga tebiriwo naddamu n'antuma ku supermarket eyo lunaku lweru enkeera kubanga njukira bw'ofuna omulundi gumu toddamu from eri omukozi alina amateeka gafulumiramu mu nnyumba bw'oba tolina mwana wa waka tosobola kufuluma munaye nga kolo bantuma nzekka nga ngenda era nga nza omusajja oyo nga musanga kati oba yali sitaani sijja kulima oba yali sitaani nga nzikiriza ennamba y'omusajja oyo ng'agimpa nga nkyatinga naye kati kumbe omusajja yajja ngoberera n'amanya ekikomera mwe nnyingidde kati nga ajje nayeeyisaayisaawo awo nga simanyi alina kunsula mu trouble kati kumbe noza waliwo kamera yali wabweru noza nga emulaba munanga omusajja nga yeeyisaawo n'okumu yajja kati nga ku WhatsApp nga nsinka message ku WhatsApp nga malina ogikubako n'angamba oliwa come out I'm outside nimugamba what outside n'angamba ndi ku gate nengamba nfudde so afuluma nemugamba I can't come outside call you why ngamba my boss is around ninga tali just nga njagala mulage nti no ti boss wange always abeerawo yena gatatidde kati tabu wajja yalina ebintu byeyaleeta n'abiteeka ku gate laba bali akavaawo bw'ati tannabulya nayo bw'ati kati nga boss omusajja azze kumbe omusajja obujja anoonya engeri n'ensasuzaamu mulemesezza aganya okunfuna nga bali anneetaaga so ku time eyo we yatuuka n'abuuza bino ebintu yampita njuke eri ku passport yange nina amanya nkosa amanya malala Jacqueline kati nga bampita Jacqueline nti mbamuuza what's this ngamba mulimu engoye mulimu bukimu mulimu ne ssente bibyo nga ndayo emotoka evudde wano eno biki kati musajja oyo ndoza yatula wansi n'afumba obwongo n'agasinsono omwana nti mukwanya agaanyi akosa zagunizo zonna agaanyi n'anoonya omukazi kati omukazi oyo tebimugambirawo straight yabiri kati ko olunaku lumu yali weekend byali bisera bya Idi omukazi oyo lumu ngamba katambulemu n'emikwano gye agenda kundekawo ewaka nga nze nno ntula ku TV nga nsalako omanyi twamanyire ebyewaffe otula ku TV nowanika amagulu yansanga nompanyusa amagulu nga naddemu ne top ekoma muno omukazi yajja by mistake wali erabidde ki nansanga nziyeko nakatamba ku mutwe ntudde nandadde ni ku TV n'ayomba n'angamba baga kunzibira bba wange biki n'angamba naye nedda bansonyiwe nange omukazi noza olunaku lwe yansanga nkoze ekyo najja nga aneekengera ninga nze no nga sina kye nakoze sina kye mmanyi nze no manyi omwalabu manyi mufudde mukwano gwange nti ndi comfortable naye time etuuka nga nzikakkana nzinga ngamba kankula emirimu gyange jjuka nali naakajja nga era sitembera sinagimanyira nga ndaba buli kimu kye bangamba kinkaluubiriza nga sina solution yakyo naye nga omanya still ofuna n'abantu b'Uganda bo baboyogera nabo nakugumya gamba gumira kuno kakkanira okitegeera kati munnange ngamba baatisa bwentyo kati olumu omusajja oyo yagamba mukazi we nagamba gundi nankwana omukazi n'amugamba naye omwana oyo nga bwe mumanyi tasobola kuukukana juka omukazi akimanyi nti bbaawe mwenzi naye namugamba ankwana biki kati ndowooza oba yatukuya kuba bifaananyi oba nekibi yakuba nga biringa nti bujulizi n'abimuwa kati omukazi oyo
yansalira amagezi n'asaba essimu yange nangamba ku essimu yange efudde yansaba ne mu kufumba nangamba pa kusimya kati mukesi mwalimu namba yo omusajja nga asinkako nnyo message every time asinka message nga nsiddamu nnyo messages ezo kwaza ali nnyingi nga buli kaseera asinka message omukazi oyo yazisoma muzisoma nazikupa screenshot naziforwardingira nama nadeletinga so akumanya ate kati ne line nayo nga agitrackinga amanyana ani ankubira gwendi benfuna amanyo ba mubaawe oba mwenni okirega nti maybe mwabo ndabe kanyaga bayo nete yazula mu ekyo kati engege amanya nti natambulira mu bba wange bunaleke Uganda nakwata bukimu nakiforwardinga nakola ki nakiwa bba wange namugamba nze najja kukola bwenzi nava ku byokukola nkola ki nkola bwenzi naga bibyo biki kati namuwa story byamuwa omanya bo warabu yanga ngenda kononera ki ngenda kononera eri like in the future we achoga ati future bakimanyi nti oli mubi ino wali oleseyo bawo kipanga yanyamba ku ogenda mu kimu so nituka omukazi nabyonona kati bwe namanya bwe bitegeera nekiwange kinge kikakanye ninga kanzi kakane kankole omukazi simnya nasuka najinzijako ningamba mola bono bulwo mulwanyise nnyo oluso time like onengejo embeera joteekawo ebanga egenda okukalubiriza either baiso okwasa okuwa obutwa bado okuta mu ngeri eyaabo ninga kansigale nga nkola myezi giweze 3 kati ogwomwezi ogwayogenda okona ogwokuna omusajja ngaddamu ajja kuno ejja n'amaanyi mangi ngala kunkwatira ddala ati kikodo ode nga n'obusungu mbadde nzija nyumba mu ne mukazi we nga mpulya n'ekyayi nembeera n'omwana yewaka nayo enyiye omanyiga lunaku lwobeerawe waka facing ebintu bingi byogumira tasibita kuddawo nyumize ani nti nyumize gundi bajja gamba olina kyejo nensoka nengumiikiriza nembeerawo naye omusajja wajja nga ali serious taze kunkwata kwa ne room ya jerokinga twalwanira omwo ne tulwanira omwo ne musinza amaanyi ekyanyamba nti ebanyi room zino zibeerako master keys endala kati ne master key yali enda emabbali nenjiyo nensoma gunenzuluka nadduka buddusi paka ku police natufuna ka taxi awo nenkagamba ninga gwe ngantwala ku police nga tantwala ku police kati netambulawo nenfuna kabo ndali ku kubo walako musana nga mungi wamwejja koti namulwanyisa nga nti nomulwanyisiza kati mukumwalwanyisa nawe namukuba wabi we namukona bidyo yali ankutte muno bwati muno nga mwanywereza muno ngati nga akutte muno emikono kati mukwagala nnyo okwegira nema uba namukona ku kisimanyize sagendera kiti wowe namukona nabanga ntaddemu bwati ninkwa kisimunzo kati nabanga yekalakasa na kyanonya nonyawo maybe kyali ansiba amagulu nenzuga odi nenzuka nadduka kyere nenfuluma gate nengenda kati nadduka nesimu nze simu yamberanga wano tenvaako nadduka ne police nenjinyonyola nemagamba mombe obanda bekanzia zizo omusango nemagamba nedda kati nenkubira madam namabamu kwe mugamba tulina mukozi wano ku police aina case jalese omukazi yalaba jiwunye obaina yabimanyako semanyi yalaba jiwunye nakubira nagamba bawe ntigendo jeyo jake ku police agenze nalopa omusajja aba yapanga bikibyanje byagamba mukazi simanyi tuswa kutegera kyevogera namugamba byamugamba onamugagenda omujje omuwoye gamba nti nja kudda waffe bona bagamba ekyo kinenge gye kyateekawo embeera endala enzito eyankalubiriza nga sikyasobola kukola nga mbate nobata n'okulya emmere yaabwe nga njitya so kyenakola bwe nagenda ku poliisi ne mbagamba nze nkwanyala kuddayo waffe omukazi bwe yakimanya ekyo nti nkwanyala kuddayo waffe yanyiiga nangamba kati kyogenda okukola kwata ssente zange in fact before ye okudda okuŋŋamba nti kola ssente zange bwe twava ku poliisi nga banti natya kuba omusajja ogwe naddusa era gwe bansindikira jampiikinge ku gundi ye olwajja n'awayo statement yawaayo nabagamba akiri fine eno omukozi jasa namukataala ali bwati tategeera nyeka tumuzeeyo eka ne banzizaayo ninga omutima tegundi wamu nenzira kinakola mu kudda obulamu bwonna dda mu nnyumba musajja yaŋŋamba tofaayo tugenda kubookinga flight enkya oddeyo ewamu
Nangamba naye kakati at the moment tewali flight egenda. Nemungamba kakasa tewali flight egenda nti tewali munganze ngeze ku parkinga. Yuka naye sigenze na bag eriyo nalina kiveera. Nenkwata engweza nzona naina nenzikubom. Omukazi yansanga amaze ku parkinga nga ntadde ku mulyango. Bwe yadda yakola kiveera nga akizza munda. Nga tolina gy'olaga. Tutuula mu meeting essaawa zino nga ngamba nyamba lwaki wagenza ku police. Nemugamba mwabaawo anidde obuzibu mu nnyumba eno. Nangamba olimba. Najjayo obujulizi n'abukubaawo. Nangamba olimba omusajja gweyagala omukwata biki gwe nze mwekubako. Nemugamba nedda si bwe kiri. Munange omukazi nankaluubiriza nanzijjako line. Najja mu line nandekera essimu nga nkalu kati amanyi ali ku mudongo. Kumbe nze mukudduka bwe nadduka nafuna line endala nga nkimanyi ni kesi bwe nzira yeewako omukazi ajja kunzijjako line oba essimu. Line wagijja. Kati olaba bw'otambula bw'ofuluma bweru osanga abaana abali free abalina zi kaadi. Jjuka nzisayina kaadi yange ndaga ya butuuze. Kati nga kaadi oba togirina n'oba ogenda mu dduuka tosobola kugula lugoye nga togirina. Kuba balaba oli muddugavu tebamanyi oba oli waamu okitegeera. So omwana nasanga omwana mu supermarket eryawo nnene nnyo eriranye ne moolo. N'agulira kaadi alina kakaadi nenjogera naye awo yali Munnayuganda nga alina n'Omunigeria gwe yali naye mu kuba naye kati nga alina kakaadi. Nangamba nemuyitiramu ebizibu byange nanga mwana gwe ng'olabye ogenda kukola otya. Kati nangamba amanyi kyoba okwata layini eno obere nayo tomanya in case. Nembeera nekyo layini eyantaasa kati nagina mu bubba. Nga nsobola okugamba family yange kindiko bwe kimu eky'essaawa zino kyendimu nga mbategeeza nti ndi bwe nabwe nti omukazi ali bwati nabwati naye muteremu essaala. So omukazi akujjako line? Anzijjako line andekera essimu. Amanyi nti line agitutte kati ndi offline siriiko. Munnange nga line njitwala nga line nsigala nayo ngamba nayo. Tuddamu kati omukazi oyo tutula wansi nga ngamba agenda kunnyongera ssente. Alaba bikalubi kati. Muganyala kuddayo. Nga akwata ssente nga azikuba ku mmeeza nga ngamba oyagala ssente mmeka. Juka oli angambye nti bw'oba toyagala sigala kunkolera ogenda buzimu ssente za visa ze nakuteekamu ne za tiketi nzaagala wano ziteeke wano. Bw'oba toziyina ogenda kunkolera ku bwereere n'eŋŋaana n'ekalakaasa ne mugamba sisobola. Ne mugamba sisobola mpozi onzite busi wano nfiire wano nga sizirina ssente ngenda kukuwa kubanga nkukoleddeko emyezi 3. Almost omwezi gwasooka wagusala. Sira senze ngenda kukola ki kuwa. Juga busenze nafuna nga nalina amabanja e Uganda nga nsindikira ki bawange nga sasula ssente ate zaggwayo naddayo nga still sina de 10. Ndingo obulamu bwe businga bwe nataasa kati omukyalo oyo nyanga anyongera mu mufuna 73 riyalo. Ne mugamba nedda bwe mbasifuna 8 at least 8 obamanya nti oba ofuna emitwalo nga oli oba 8 oba 9 ng'ofuna emitwalo nga emitwalo 95. Zezi enyingi ka list. Nenga sente tono kola mu nyumba 2. Okitegeera nga mmenyeka nnyo ate nga nina olukindo okitegeera nga nali nkyali mu embeera y'obwannakawere olw'okuba nti embeera ya Uganda niyo ensobozesa okuba nga nva ki Uganda. Nengenda. Omukazi era bitabuse biyingiddemu poliisi. Najja mbwa anwanisa tamanyi ali ku mufirika gw'alwanyisa. Namutweyoola we tweyoolera awo. Nayola omwala bujesema nje nava obusungu gye bwava. None obusungu gye bwava bwava ku mweyolerawa mu ruumu ya muwala we. Kati namuyita ne munga tule mu meeting nze kayinze muyita ne mugamba yakunyongera ssente fine. Ne munga naye baawo alina obuzibu twa ne baawo alekera okuteekawo ekibeere kikola kye kinnemisa. Kwanza sina buzibu nze sajja kola kikubba baawo nze neka baawo nge Uganda najja kola ssente. Nagana okumpuliriza. Bwe yatola mbwetolozibwa ati naddayo najjanga alina akulula obugatto ali mu kyabaya nene najja kasika kakasusa eri alina obusungu bungi nnyo. Sedde nga ntudde ku buliri ndi pole. Yayomba nenga nze nemaze dde okwesabika. Nyambadde manyi sawa na singa bigana nchema butemi misindi. Yona gikiggwera gye nkomekkereza kasamba mu nnyumba eyo. Munnange omukazi nga jjanga ngamba. Njagala nangamba kati kyake simu eyero so obuzibu. Mpe simu eyo ngaga atwale simu luli atwala line kuna akomye okutwala ki simu esimu abagitwala bwata aginsikako simanyi nje namukasukira
najja njole mu kumuyola ntwevulungulawo wansi ne mutula kungulu kati mukadaba nakuba endulu tingenda mukuba nakubira naayita bbawe nenga bbawe abitya ate okuyingira mu lutalo olwo ngalutya ano go bayita ayimiridde ku mulyango kyava okujja okutaasa nga ali mu mulyango ayimiridde agamba ki tawali kyanyega alaba fight mukazi oyo mutudde waggulu alaba omukozi amutabuka waggulu ate omutuddeko mu mugongo otuddewa wennyini awatuufu olaba omugola alina ki abaya abaya wano wansi waliwo kapeti ng'ogamba onsikako essimu onwanyiso nekutteko bwoti okitegera jukira katwabira nayimbira amakindi awo nga batuyigiza ibuzayi muno bukalati bulubuntu muno bujasi okwekuumisaamu katonotono ng'ejo olwanyisaamu omuntu kati nengeje namuyongamu nti omukolo nemujjako essimu yange kati mujjako naye ajja nkuba oli ne mukwata omukone nga togenda kunkuba tonzaala nze ono najja kukolera tonzaala ne tweyola naagala nkube nagwa wansi ne mutulako bwenti namutulako ne mukwata emikono bwenti ne mungano tujja kwekuba ne mulanga nti nina amanyi okusinga doli boss wange ate yali muto nga boss ali awo muto nenga just ntasingako myaka ninga baba banafu tebalina amanyi omukazi kye nakola yapondoka kwayita bbawe ali ku mulyango amutaase olaba nga bitabuse mutudde bbawe nga yakulozaako ate nga yandozaako anti naye yakulozaako obukambwe bwo agamba omwana oyo akoona awatakuoneka bwe kijja ku musajja olina kuba mukambwe ennyo kuba oyo yali asinga okuntiisa mu nnyumba omunye mwalabu asobola okukola ekintu nga totegeddewa kati omukazi onamutwako kumuli akuba enduulu nga musajja tamutaasa omukazi yavaawo wansi omanyi gye yadda yatwala enkyagi yeke nzi yaloopye ku poliisi kwolwo kati yaddayo ng'ayagala kundoopa ku poliisi nti mukubye bwe sikubye nti wali tujja situweyoola nagamba nkubye tugenze ku poliisi tugenze mu kkubo mukubye bulungi nnyo tugenda mu kkubo ng'avuga emmotoka yakwata omwana we n'agamba bbaawe amutwale wa maama we nti anagamba ono kageze kankubye kitegeeza omwana wange alabe kabadde amukuba nga amukwata omujjo osanga omwana wange alabe bino n'amujjo n'amutwale wa maama we kati n'anvuga antwale ku poliisi tutuuka mu kkubo makkati ng'agenda kuba amasimu agenoza bagamba tiketi tajja kunsobola yewola ssente awo yewola ssente zana bakubidde awo sibategedde bakubira namana ngamba tubadde ba friends nga ajja ayogera mu moments ezibaddewo ba friends biki nimugamba nze nakoonya akudda waffe nga ndi mukambwe bitya nga sitikako omusale ne mulaga nti simutya ne mugamba ntwala ku poliisi ne kale tugende ku poliisi tuka ku poliisi ng'aluuka akyusa statement ng'abikyusa byonna ng'agamba nti nze mbukimu nze kazaabuna biki nze mbadde mukubye ebiki ko omusirikale nti waki okuba boosi wo ne bagamba bagenda kungamiza bankuba emiggo ne mbagamba musaaga munkubangaani ne bagamba ndi mukozi ndi muddugavu ne gyenva erinde ensi yange eri free country wano wendi ndi mukozi soya kuba bukama wange nemaga just twayode ways nemunga Kenya yadagala okunkuba ne bambuza lwaki nti yadanzija ku simu yange kati nagamba oyo abadde moyo mwenzi ngagamba ndi mwenzi ndi mubi nemugamba nedda twava omusika nambuuza kati nze njagala ki nemaganyala kudda waffe ko musako mukazi nga sina senza ticket namugamba kati mwengina kwesootinga owe omusikale yali nti no ali mu Justin nti mutima mulungi ategeera naga mugenda kwesootinga kati ne bangamba mungumiikirize wiki number mungumiikirize zali dakuzomuzi nga 19 bangamba omukazi agamba okugenda ticket 27 gobaze nnaku ezo ziba dangerous nnyo ng'omuwala bw'obadde okoze eki mufunye egundi kwaye bannene obutakanya oba bunene nnyo kati omukazi onamuga asigena kulinda nga 27 sida 27 you either book my ticket today na mnemugamba kye nakola butwatuka mu nyumba nagenda buli lurumu nziba master key tomanya ni kesi bakusibiddemu olina okubanga okola ki olina weetaasiza wonoddukira nze nabbe bujibukimu buli lujinga nzibako ekisumuzo kimu temala bigezesa babikola kati omukazi yajja amanyi nti asibidde nansibira mu room nanjeko amataala nga tindinga musibe nagala amadinisa gonna nagala oke nga tamanyi nti ebisumuzo mbirina
bukimu nga nkinako masiki nga mbikubye wano twalina obulega bafuna obutubotekamu obusawo nembiteeka omwo nesenze nalinawo like nalinawo cashman awo ze bampanga nga bampadde omusaala nga nze nzitereka nefuna bwenzinyiga nesabika bulungi nnyo ono omukazi yakola naŋŋamba parking ebintu byo weggulira ate neggulira yanzigulira in fact samena kumanya nti nagenda ntya kubanga nayingira munda ennyonta namala ennaku 3 nga sirya nga ntya in case bayinza okunkola ekintu nga simanyi naye nga master key ogirina nalina master key naye nga tomanya byogenda okulya oba amazzi bataddemu obutwa kubanga omwana okuva twafuna akagundi eyo okuyombagana okumwana bamugjawo naye nga kati omwana ke bamugja okitegeeza nze neka ndi mukatyabaga bayinza basobola okunkola ekintu kyonna kyesimanyiku wadde n'okuba careful kati nenkulya kubeewa naabe waffe taatawo ne mugamba naŋŋamba bani toddamu kulya weefi nembeyo nga sirya naye abantu abo sijja kulima tebaali tebababi wabula omusajja aleeta obuzibu omukazi era tudde ku TV nensoba mpolampola ennyota yali ennuma alani nga nfa nga sikyasobola kussa bulungi nga mpulira ndi munafu omubiri munafu nenywa amazzi neŋŋamba ekijja kijje kanywa amazzi nenywa giraasi ezibiri nenzoka nzene neggalyeyo mpola mukajuka walako oshegera mukakuba ngira nsoma kakuba ekiyungu kyali kumpi ne room na tutwali tusula nenywa amazzi nenzirayo neggalyo nenzijako ne light nembanga yebaki nenzanga webase nebaka kyabugazi nga tadde omutwe bwe nti mazo parking omukazi yajja musawa mwenda ogw'ekiro nga tulinga totuntutte nanga tugenda kati situka nanga pa biki byo parking buli lugoye yali ampadde ngolwalo olugoye olulungi zonna bwe yazinzijako nanga zengoye zisiga bwe wajja bwogenda nemugamba nkubanye nemunga tulina byomanja bw'oze bw'ogenda omukazi yankwala kiyiifuyiifu n'afulumya ennyumba ye ono yalina like nalina omukisa ali lucky naye bantwala nga simanyi wajje bantwala omukazi agamba nkutwala tugenda nga booli bwe tugenda kyendakola nga nteekako abaya yange n'ebikakatambala ku mutwe nga ŋŋenda kumba omukazi yantwala n'akasuka ku kisaawe naye nga gyanvugiza ekkubo lyakuyisizaamu nga litiisa nga simanyi wagenda nga no elujjuka balina emmotoka zaabwe nga ziringa ngolaga nti bakuwambyeko alani ziba muno nga tosobola kulaba kiri wabweru tosobola kumanya kiwabwe tomanyi kigenda mu maaso banvuga buvuzi kiyiifuyiifu ne bantwala ne bansola ku airport ne bagamba omusajja ne babagamba ono mumubaningi tadda wano ne bambaninga ne bamenga sure nti no nnyingidde munda tiketi bagigulira anza ne manyi bagigula tiketi kwajuka wenzukira nti bwe ntwali tugenda ku police omukazi kubanga nya amasimu kati awo bonna kigambo airport ekkubo wo watwatuka light ne kubamu nnyo nenenga akapande nti airport ngamba omukazi akanza ku airport ninga omutima gunkuba tegundimu tutukanga kulanga tuyingira ddala munda amanyi akatemero okutuka munda tamina esooka olaba kulanga nti ku airport nasanyuka bonna airport nasanyuka yantuusa n'aŋŋamba n'agamba mumubaninge ne bakansolinga visa ne bamubaninga for 2 years nemugana nange sidda awo nawonera nenkomayo Uganda ani yagulya tiketi eriwa yakuzza ye kenyini yagigula ye kenyini nga olubiganye bika byaddemu ebyokwekuba biganye kati kwekudda Uganda okumayo Uganda nga mabanja g'abantu bagasasula ate nga nagamalayo nga n'abantu mbekwekabwekwesa ate obuzibu nti bba wange yali mujjagujagu ng'abantu be yali ewolamu ssente nga mikwano gye naye ng'omanya omusajja yali yanyiiga okusinzira nti baamuwa ekiyitibwa nti bakuwadde proof eraga nti omukazi wo akomyewo naye abadde ayenda ng'ayagala abasajja eno kakyanyiiza oli kuva nakati kyekyatwawula paka nakati so omusajja nanyiiga nenkomoyuka nendwala nalwala nnyo ne bampa n'ekitandaawo bintu binnya ebyantuukako mu mbeera awo obadde na depression yakuba ya mulimu gy'obadde ozze Uganda n'omusajja atandise okusako stress so awe nakoma n'omusajja tayagala mmanya nabeera naye nenga ntya
juka abasajja bano bamanyi kasita wanga akuwadde trust n'alengera ebintu ng'ebyo ala ni wobeera guli omusajja goberota tokyukamu no oba neekengera lugambo kati ono kati yali antya ninga tagakindaga ninga antya ninga mbate munyumya na nyomboozi mukomaawo ninga akuwa ekyokulya ninga nalwala ku katemfe n'okufa nagalako okwetta just into depression yali etuusiza ku level nga sikyesobola kati nengezako kwagala okwewa obutwa ng'embeera ensuseeko kwewa obutwa embeera nga yasu yali yatuuka ku gundi naganyukala okwewa obutwa ebanga kati banyombesa nnyo taata nga yakiwulira kyamunyiga nnyo n'akaaba n'okukaaba n'agamba mwana we oyagala kwetta lwa musajja kyeyagala okukola bw'oba wamwetondera n'agaana muveeko tasobola tegeera mbeera yakyo eyo kyona kyakutuuka nanga kasita omwana ng'ofunyemu essomo erisooka nti oyize bwolina okukwata ki next time onoddamu okuddamu okutaamu n'ofunye chance ojja kukola ki ojja kubeera fine naye okwata tagala nziremu ntambule nti yali agamba nti yagamba na wasimatuka luli olw'okufa omukazi singa asobola okukola ekikyamu wate gyogenda okudda bagenda kukola ekikyamu ekisingako awo nagamba nedda ala nembeera yanyiga ano nga nkomyewo twena n'ekikumi juka tuba bakazi osanga mukwano gwomanyi nti walinnya dda level yamanyi wakomayo Uganda amanyi olina sidi because alaba wonyirira skin yo like eri different kuyiye naga kati nga ayambalayo ebyabbeeyo juka gwalaba nti olina ssente olina sedi kyokate gwe weegomba ate ye kitegera so nenva omusajja awo walabira emikwano ate emikwano anti walaba emikwano emituufu anti era awo namanyira awo negala okwega ekitibwa omusajja awo n'abasajja nagamba nti kati abasajja bati bwe bati babeera okuva kyawo nze ndabakyawo wakyawa abasajja nala relationship nagiwummula mwasigaza mwana taliiwo aliwa mwana yafa nga yali wa myezi kisi myezi weeks 2 omwana gwe mwali mwazaala n'oyo omusajja yali wa weeks 2 n'afa nga bamukulongosa mbulongosa so omwana oyo yali yafa juka nagenda mu omwana nga na stress ya mama wange ne yafa mu bbanga lyerimu mutabani wange yali yakafa nga awezezza emyezi 3 nga tumaze omuziika kati mwogo omwezi nga tuyingira ogwokuna ne mama wange n'afa kati nengenda nga yali awezezza emyezi 3 ng'afudde kati mama wange naye naddako okufa mu mwezi ogwokuna gwenyini gwe nangenda otambuliramu jukira nga ndi mu struggle y'okugenda ku airport bakugoba nti visa gy'olina eya Oman kasaba balaba nti visa ya Oman toyitawo already nga n'enguzi kati nze nyonyi yandekako banku esoma nga maama w'omulwadde ali mu ddwaliro mama yalwala ndwala 3 nanga ne bambikira yafa mulaba so nafuna kikanga bakinene nnyo nga saa concentrating nga gyenali ate nga ne mama nga okufa yangamba saagala ogenda ensi gyeyitibwa Oman ensi si nnungi era saawangalayo ebyantukako byali byebyo so life ye kampani eddamu nenyiga ate kuno yanyiga buto ate ojja kawo otambuddeko n'oddamu n'abantu basinga batyo okukola ssente bamanyi nti gwe olina ssente koza otambuddeko so nenekanga embeera empisi mulimu emikwano egyakuyamanga okuwaayo nalina mukwano gwange lwakasaazo sikyamanyi gyali nga ye antegeera nangamba nti kwatayo ssente bweziti nakweba mutwalo nakuwaayo noba nayo naye ng'omusajja gw'oli naye oluusi naye ng'akuwaayo naye nga like nga just ali naawe because agatukiza obuvunaanyizibwa nti alage bazadde bo nti ali naawe yakunyiigira naye nga just nti still akufaako akuwa ekyokulya naye nga still tewali communication mu nnyumba manye akasiisa silent eri mu nnyumba nga bwe tuli akumyawo bibye bakabibye nnyo tonkwatako sikukwatako tonkwatako sikukwatako tewali wali olyaddako nga anyweddeko oluyadda leeti ng'anyweddeko lwega okunywa omwenge nesisanga kusikirabangako nadda bulungi nnyo nga tate ayagala byampaka so nenkomekereza era nga nfunye olubuto olulala mufunye olubuto olulala
n'agamba mu nsobi yange ndufuna ntya kati mukulufuna wate unafunira diri yogenda Jordan awo so nemmanya nti kati wano chance webezze nengamba banzaala omwana wange ono mulekewo kubanga tomanya gye tugenda eba risiki obulamu tomanya nga maaso kenindeko nga nedda kaneweeyo kati nga gyendi omusiraamu nenga akansalenga n'okusiiba nsebe ennaku nasiibayo wiiki nga 2 nga ndi wa tata wange wa musajja naye nanobayo kubanga yeegana olubuto n'agambuye bwe mba sirujjaamu tetuddamu kubeera ffenna walujjamu nafundikira ndujjemu tusobola kugenda nalubuto mu Jordan nalaba natula ku table wansi bagamba si kirungi kujjamu lubuto naye natula ku table wansi neŋŋamba omwana ono ngenda muzaala ayite mu mbeera embi lwaki ngenda mubonyaabonya abeere ku nsi nga kugamba nga tewali kyagenda kufuna nga nataate nyina olubuto alwegaanye nendamu n'embeera ya tata wange gyalimu tulina bato baffe bakyasoma bato tulina n'abato baganda nga abalongo nabo bali tebanatandika kusoma ate bato tukyali mu muzigo olaba kati nendaba nga mba nyongera tata wange mba mwongako muki mba mwongerako just nti kizito kiba kyamaanyi ky'omwana wange naye yali akyapangisa of course nga byakweyiya owino ekwatiddwako omuliro bintu bingi okitegera nga wali ofuna sente naye nga teodo buzibu yekoze eki byeyongedde so nensoka nembitunulamu nenzikiriza nentwana omusajja oyo netulimba muzeeyi waffe nemugamba nti kati manyi tumulimbe nti lwakoze ki lwavuddemu oyo omusajja oyo yali taddiirwa endala ey'okubiri eyogenda Jordan so kati akwe kufuna ddiru ya Jordan ani bawo naye kati nga omulabye akwebbirira nga so agamba muzeeyi nti ngenza kusinkana musajja oyo kubanga omusajja oyo yantusa ku bintu bingi banze bankonako nepinze piki yankubako ne bantusa mu ddwaliro nga sikyategeera nga bagamba banfudde juka amadina akava mu byobutwa kati ate olwo piki enkubye naye nga ekyanvirako nanywa nejjeko stress kumbe stress yeyongera kati mukwagala okudda eka ne bankoona Jordan yo wagenda nagenda Jordan niwo wankoledde sijja kulimba wankoledde wadde wabeerawo challenges but nfunyeemu kubanga singa wagendera mu company yeah kuno nagenda mu company nayita kisawo ky'entebe kwe nayitira so mukutuukayo abantu balungi but still omwana tasobola kuba 100% perfect naye nze kyenayiga ekintu kimu bwe natuukayo nti you have to be yourself wajja kukola omulabu ne wabeera ate nze nalina obusungu ng'omulabu wanyomesa ntuyomba nga nange nkuddamu nenkwoganira watuuka ogenda Jordan nga mwekyawa n'omusajja well okudda Uganda Jordan communication yali nga byakwebbirira nga taata wange tamanyi nti oba naddira omusajja oyo naye nga nze nayina ekigendererwa kyange lwaki naddira omusajja oyo muleke anfula omusiru just nga nze nakinjagala mukozese ng'eddaala ntubuke at least Jordan manye nti at least wengendayo nyinza okuba ku bulamu bwange mbuteeka ne mbukyusa tomanya kati era bwe kyakola kyayitamu niyo natuuka Jordan ningamba omusajja ono mumuddirayo kandoza atereddemukko maybe ategedde embeera kumba omusajja ali birala ninga osinnabuuka mbuukidde ku last minute wono wenga natera okudda ninga akamote nenga kyeki mukuteesa ku last minute byemuwulirako bibi omanyala nti bw'obeera ku kyeyo nga gwomanyi walekayo omusajja mukusooka nga sinesenza okukola ng'oweereza ye ekyanyiza omusajja oyo kugulawo akawunti mu banka kufuna akawunti mu banka simugambye kyamuluma nnyo kubanga yali kenyi yabanzigulya wambale nga yalina password yalina buli kimu naye nze nabikola nga tamanyi era bimanya ku end bwambuuza mbuwaayi tetunakugulirawo akawunti tonafuna akawunti mu banka nemungamba nabikozeeko naye yanyiiga era yandeka naawaawo natambula n'agenda ng'anyiize yakuleka ku siini kati so navaawo mukudda naye nogenda osooka bisinga ku maliro ga mutabani wange tetumusabirako awo manye nti ngenze
nti sigenda kuddamu kufuna stress za muntu ina mama wange baani nenga mama wange nenda kamala omuziika nga saalwa ne mu kyalo just twamuziika ali today nenva lunaku lwennyini twamuziika era navayo nga newaka abakozi banyigidde kati nga ate nga after tomorrow ku Sunday not traveling so nekinyangamba kangende kabawaka kabanyige nenga abikoze eki ngenze kwangena kukyusa bulamu bwange na family yange tata wange kwanza naye manyi embere eri ewaka nga nzenze ka maybe nzaliwo okukola ki okukyusa ku mbeera eriwo nga buli omu yeesigamidde ku nze so nekinyanguyira nnyo esaaza neziyitamu naye omusajja ye tekyatambula bulungi nga naye nkibaze. Jordan kiki kyosobola okujja Jordan? Kyosobola okujjayo kyogamba nti sobodde okukolawo kino aba at least okukola this and this mu busente bwenze Jordan. Well since kino ekyasoka kyansala saafunamu kino kinyambyeko nenfunamu nengulamu ettaka wemmanya nti no singa nzamu kuba ekyokubiri ngenda sobola okuzimbako ennyumba z'abapangisa oba n'okwongerako ebirala kuba mpulaninga kuddayo wenzimba malo zimba nziremu ate ngula ettaka eddala okitegeera mbere nga just nti nkikole ebere nga like a business cause okuba nga ogwe landlord okifanga like a business cause oba ofuna abapangisa nga bayingira okusasula ssente so bwe kiri kati bwenyimiridde naye nga kyenfunyemu okusingira ddala nina n'ebirala bingi byenkoze bisobola kukola biri personal nti byo byenkoze nga ndi wano eno so kyensobola okugamba ekyo. Bigambo ki byewandyagadde okugamba omuwala ali eyakulaba ali ku kyeyo naye embeera yemu gyayitamu nga tumaliriza? Kye balina just kubeera kwekkiririzaamu omanyi okwekkiririzaamu kyo kikulu nnyo balina okwemanya omanyi osobola like n'ebigambo bino omanyi buli mwana alina advice gyakuwa naye buli muntu akuwa advice nga oli mu buzibu baako kyotwala biwulire but picking amu ebigenda okuyamba watuuka Jordan wali free, it's a free country by the way bw'oba ofunye bakamawo nga balungi osobola okubeerawo wadde olina byofeesi nga but kasobola nga bakusasula sente olya tolina kubayisizaako obubi omanyi buli wobalaga nti bakwagala gonna wobalaga nti gwe tobeeguya onobeeguya because bakusasula kyebagamba nokikola so mulimu abawala abatuuka eyo ne badduka mu mayumba mu kudduka mu mayumba nagamba owaayo oliwa kajuka nze nali free nga nfuluma bwemanyi okwekubifanyisa office nempostinga ku Facebook nanga nadduka mu kiyumba nze bangana okungamba nze nzulusa abaana mu kiyumba kisiri kumbe just nze nekkirizaamu nkola ekyo kyenneefinga kyenjagala n'obutatya mukamaawo bulomanga nti nkutya naye nawe akutwalira so nze nali free ate nga naye mulungi si mubi baali balungi sijja kugamba nti baali balungi because wembanga nti baali babi abaana abali ku social media bajagamba nti nnimba cause nali nze neeyisa yange mbeera nga atali mu kiyumba nga eva mbeerako nze ova mbeera online siba kusimu yange mbeera nayo always tebalina buzibu na simu yo no kasobola nga bakolera emirimu obuzibu balina nti waliwa overusing your phone ng'essimu bagamba essimu ogikozesa nnyo lwakuba nze nalina mputtu nga simu ze tenvako nga ate ebisejo ka TikTok yali yakajja nga toyagala kumisinga kiri ku TikTok every time olowooza TikTok so nemanya nti kati kankikole kubanga banga kuno sigala otukolere kati kwekuba emyaka gyange 2 n'emyezi 7 nenkiwunzika ninga nali wakudda this year mu April ne COVID najja nenga sijja kudda Uganda ate nze musofa quarantine naddayo okudda Jordan okuddayo wao bakamaabo kubanga navayo nga mbagambye sigenda kudda so afunira omulala nedda saafunira mulala kubanga sino osobola kufuna muntu nga ne Uganda bagambe tebakiza bana bafuluma kale Cruise exclusive kwobadde mwana wa maama ndowooza emboozi ogiwulidde bulungi nnyo erimu ebyokuyiga bingi n'okunyigirizibwa bangi kwe muyitamu kufaanagana ng'okwo naye twongera bategeeza tuli wamu nammwe era nange ndi wamu nammwe kyemuva mulaba mukomawo oluusi mbaga mujje munyumizeemukko n'abalala basobole okuba nga baguma ddayo kyalose ekyasooka kyo kyagaana kyamusala flat kumwe mwali okuluzinga n'omusajja ne family gyeyaleka wano so ebyo bibaawo ojja kudda ng'omusajja agenze
naye nga ate tolina kyakukola mwana wa mama, olina okweyongerayo mu maaso n'obulamu. Nammwe abalina abasajja nga bali eno temulowooza nti muli ku tiiki. Ne waba akusindikira bu message ng'enaaseka baana wa mama ne Uganda abaana aba kale. Otherwise Shanik we bali nnyo okubeerako ku kamera abeerako Shanik photography nyongera okuba nga ate mbagamba nti mwebale nnyo njagala basomera namba ya Shanik ono muvubuka bwe kijja ku kyokuba nga ate akolera ddala ebintu ebiruma abayaaye, ayina cameras kwegamba ennungi. Enamba eri 0703 07 2183 mukubireko gwayagala drone ku mukolo gwo ajja kuba ebyo byonna bikumalira. Marus Bridals nkutumiddeko nnyo nawe oli awo Quality Plaza we bali nnyo okuleeta gomesi za mulembe. Kale musibe bulungi mweraba.